إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولغانا ببتيبوا إيوانيزا ببتيبوا مسيو النوى مولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tubaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omulungi oyo atukuumye okuva letwasembayo okusisinkana ate n'okutuusiza ddala olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Olwaleero olunaku twejjukanya kwetukwatagana ne attashahud oba attahiyatu, era nga enejjukanya yaffe eri wansi w'omusomo gwaffe ogugamba nti hal yawmuka islamiyun, abaffe olunaku lw'Olusiraamu. Wabarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Twagamba nti omuntu okubeera olunaku lwe nga Lusiraamu aba alina okusaala, aba alina okubeera nga ayimirizawo esswala 5 pozi n'endala z'abayagadde ekyeyagalire, naye nga zino 5 za tteeka alina okubeera nga aziyimirizaawo buli lunaku mu bulamu bwe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tuli ku attashahudi oba attahiyatu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era nga attashahudi twagiraba n'okusabira omubaka twakulaba, era ne tulaba nezimu ku dduwa ze tulina okusabirawo awo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, era nga twakalaba edduwa za mirundi 3 biidhinillah, nga n'olwaleero tugenda kubeera nga twongerako n'edduwa endala gye tusomerawo awo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Amakulu edduwa zetusoma baina attashahud wa taslim, wakati wa tahiyatu awo nga tugimaze, ne wakati w'okubeera nga tutunaba kutoola salaamu, edduwa zetusomerawo awo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Edduwa y'olwaleero tejja kubanga mpanvu nnyo era tejja kuba nzibu nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, naye nga ate nkulu nnyo ekigenza ewala. Amakulu nti bw'omala ogamba nti attahiyatu lillahi wassalawatu wattayibatu السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. التشهد أبوجي مزي نوكسالي المبكى صلى الله عليه وسلم أبيروك مزي kasi ozzaako edduwa zetugenze tulaba ebbanga lino lyonna, ng'osookera ddala n'edduwa gye twagamba nti bawulama gye bagamba nti yeyeetteeka okusoosaawo ng'omaze attashahudi gye tulabye, era ng'omaze n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Egamba etya? Egamba nti Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi alqabri wa min fitnati almahya walmamat wa min sharri fitnati almasihi ad-dajjal. Twazaako edduwa endala egamba nti Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Era twazaako edduwa mu darasi yaffe ewedde biidhinillahi tabaraka wa ta'ala gye twagamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam ebigambo bye yabyogeranga baina attashahudi wa taslim.
يقام اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. إذن وزت وكلبا بإذن الله تبارك وتعالى إذن بلون ديساتو وبنورو كبيرانغا ومازي وكسوما التشهد والتحيات نوصل يوم بكى صلى الله عليه وسلم. الوجه كنا كذكروا عليه بإذن الله تبارك وتعالى إجامتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يدويو نيونكروني أكبرانغا أجسما نتنبا كتولا السلام إجامتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يدوي إجامتي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك بلانغا وجد النبي بإذن الله تبارك وتعالى كتنين دجيكو ديدامو غناوي ويوغيرا غامت اللهم غناوي غامت اللهم أعني غناوي غامت أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نودميو وحسن عبادتك ادويجو obujulizi butuufu okuva ku mubaka sallallahu alayhi wasallam. Era nga ojjasanga hadithi eri mu sunan abi dawuda, ojjasanga hadithi eri mu sunan an-nasa biidhnillah tabaraka wa taala, hadithi nga ntuufu era sahahu al-sheikh al-albani rahimahullah tabaraka wa taala fi sahihi abi dawuda. Nga sheikh al-albani hadithi jali sahaha makuru ntuufu ojjasanga mu kitabo kya الصحيح أبي داود بإذن الله تبارك وتعالى. حديث يجمع رواية إريم مسند أبي داود اجيوكو معاذ بن جبل رضي الله عنه اجيوكو سبو اجتيبا أيتو معاذ بن جبل رضي الله عنه إلانغا أبو صلى الله عليه وسلم حديث يقامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده تجد أمبك صلى الله عليه وسلم يكوات معاذي يمكواتك مكونو أخذ بيده يمكواتك مكونو وقال نام قامت يا معاذ أواج معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك تجد آية مكواتك مكونو نام قامت معاذ نكولي ندير الله عز وجل تمزمدنا كواغلا ندير الله عز وجل مزمدنا كواغلا ombaka alayirira sallallahu alayhi wasallam alayirira Mu'adh nga bwamwagala ayira Allah azza wa jalla wekitiibwa nga alayirira Mu'adh amutegeeza nti amwagala. Tegedde era obumu ku bujulizi bwe twesembesa ombaka sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti singa obeddo yagadde muganda wo ng'omwagala fa'alimhu mutegeeze nti gundi mutufu nkwagala lillahi azza wa jalla. Ombaka sallallahu alayhi wasallam olw'obutuufu bw'okwagala abantu b'ekibiina kye basahaba be n'abantu abagoberera eddiini ya Allah azza wa jalla gye yaleeta yalinga abaagala nnyo okutuusiza ddala lwe bagambanga n'obbagamba. Kati nga Mu'adh yamukwata ku mukono namugamba nti ya Mu'adh owange Mu'adh wallahi inni la uhibbuk wallahi inni la uhibbuk mazima ddala ndayira Allah nti nkwagala ndayira Allah tabaraka wa taala nti nkwagala. Faqala oluvannyuma lw'okumugamba ebyo ebyokumwagala namugamba nti uswika ya Mu'adh nkulaamira owange gwe Mu'adh. Omubaka sallallahu alaihi wasallam alamira Mu'adh naye nga ate alamira kibiina kya busiraamu kyonna alamira ffenna paka Allah alayimirizaawo enkomerero atulaamira amugamba nti la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu tolekanga buli vannyuma lwa swala yonna oba buli ku nkomerero ya swala yonna tolekanga ku buli ku nkomerero ya swala yonna oba oluvannyuma lwa swala yonna taqulu kugamba tolekangayo okugamba buvannyuma lwa swala oba buli nkomerero ya swala ti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Eyo dua Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mu riwaya eya Nasa eragira ddala nti no edduwa eyo tugisoma mu swala nga tetunaba kutoola salaamu. Era tugenda kulaba amakulu g'ekigambo duburi kulli salatin vanyuma buli nkomerero lya buli swala tugenda kukiraba kitegeeza ki era bamaze bakyogerako ki. Ne kati riwaya eyajja mu sunan Nasa wano riwaya ene tulaga
nti duburi kulli swala yandiba oluvannyuma lw'esswala naye ate mu riwaaya ya sunan an-nasa nejja nekijjayo bulungi nnyo nti edduwa eyo tugisomera mu swala kumbaka yagamba nti fala tada an taqula fi kulli salatin ulira bilafudh ya nasa egamba nti fala tada an taqula fi kulli salatin rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ila الشيخ الألباني حديث يصحح من صحيح النساء بإذن الله تبارك وتعالى. نعم تجي كبرغاندا وهكذا kakati حديث netoka bulungi nnyo nti tulekanga kugamba mu buli swala tegedde mu buli nkomerero ya swala nga tonnatoola salamu amakulu mu swala ti rabbi a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika swala agamba nti walmuradu biduburi swalati huna nekigedwamu ogamba nti ku nkomerero y'esswala amakulu nti akhiru swala qabla taslim ye ku nkomerero y'esswala nga tonnatoola salaamu lianna dubura shay'i kulwokubanga enkomerero y'ekintu yakunu minhu kibeera mu kintu mwennyini kibeera mu kintu mwennyini era nga ekikasa ekyo ye riwaaya gye tulabye eya sunan an-nasa erimu nti fi kulli salatin mu buli swala amakulu nti mu buli ku nkomerero ya swala nga tonnatoola salaamu sibeera nga osoma edduwa eyo biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam kakati shekhu ibn al-qayyim rahimahullah tabaraka wa taala fi zad al-mi'adi agamba nti waduburu swala yahtamilu qabla as-salami wa ba'dahu agamba nti ekigambo duburu swala mu hadithi ezijjanga zirimu ekigambo ekyo kiba kitegeeza imma qabla as-salam nga tonnatoola as-salam oba ba'dahu nga omaze okutoola as-salam amakulu kirimu emirundi ebiri kirina bwe kitegeereza nga tonnatoola as-salam era kirina bwe kitegeereza nga omaze okutoola as-salam biidhnillahi tabaraka wa taala era nga bigambo bya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu tabaraka wa taala. Naam kakati baulama al-ajilla bayogera bigambo byabwe era sheikh agamba nti waqad dhakara ahlul ilmi fi dhalika ba ahlul ilmi abamanyi bayina bigambo byabwe ku nsonga eyo bagamba nti annama warada fi nusus muqayyadan biduburi swala bagamba nti ensonga zonna ezajja annama warada ebigambo byonna ebyajja fi nusus mu bujulizi nga muqayyadan biduburi swala nga byeyawulidde enkomerero y'esswala ti bw'oyogera bw'oti ku nkomerero y'esswala oba bw'osaba bw'oti ku nkomerero y'esswala bagamba nti singa ebigambo bijja bye tulina okwogera obujulizi bujja mu bigambo bye tulina okwogera nga byeyawulidde enkomerero y'esswala bagamba nti fa in kana dhikran singa kuba kujjukira Allah azza wa jalla wadugamba nti yogera bw'oti oba jjukira bw'oti Allah azza wa jalla ku nkomerero ya buli swala كالتسبيح نقول تنزل الله تبارك وتعالى سبحان الله من داسته ميساته والتحميد وقام الحمد لله من داسته ميساته والتكبير وقام الله أكبر من داسته ميساته نجد إذن وجهكم وقام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقراءة آية الكرسي نقول نقسم آية الكرسي أقسم آية الكرسي والمعوذات نقسم سورة النساء وزكتي وقل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس فالمراد بدبر الصلاة هنا أجمعتي ekigende bakonkomerero y'eswala wano mu kujjukira Allah tabaraka singa kuba kujjukira Allah nga tasbihan kujjukira Allah oba dhikran kujjukira Allah kitegeeza dubra kulli swala oluvannyuma lw'enkomerero y'eswala kitegeeza ba'daha oluvannyuma lw'eswala amakulu nti oluvannyuma lw'okutoola salaamu omaze okusala bulungi nnyo otodde salaamu kati oleeta ebigambo ebijjukira Allah azza jalla kuba batugambye abanene nti obujulizi bwonna obwajja nga bulimu nga weyawulidde nga bulimu nti bw'oyogera bwoti ku nkomerero y'eswala singa kubeera kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kibeerawo ba'da swala nga omaze okusaala ng'omaze okutoola salaamu amakulu ne bagamba nti wa in kana du'aan singa ebeera nga duwa singa ebigambo by'ogenda okusoma bibeera duwa kusaba Allah tabaraka wa ta'ala falmurad biduburi swala ekyo kigenderamu n'enkomerero y'eswala akhiruha enkomerero yaayo ay qabla salam nga tonnaba kutoola salam
nga tonnaba kubeera nga otoola salaam. Kati ebigambo bibiri bye tulabye eby'omubaka sallallahu alaihi wasallam byalambira Mu'adh obutabireka byajja nga dduwa kati ne bitegeeza tetulina kubisoma kabla assalaam nga tetulina kutoola salaam. Amakulu byezimu ku dduwa ze tusoma nga tetulina kutoola salaam nga tumaze okusoma tahiyatu ne tashahud era nga tumaze okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam. Ne bagamba nti ensonga bwetyo bweri illa okujjako idha jaa ma yadullu ala anna hadha ad-du'a al-mu'ayyan yuqalu ba'da at-taslim. Okujjako nga wajjawo obujulizi obulala nga wazzawo obujulizi obulala obutulaga nti edduwa eyo eyeyawulidde ogisoma ba'da salaam ng'omaze okutoola salaam. Ng'obujulizi bwajjira ddala ng'omubaka yasarrahira ddala nti edduwa eyo tugisoma nga tumaze kutoola salaam. Kakawulihi sallallahu alaihi wasallam ng'ekigambo ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kigamba nti astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Olwokubanga nti kitegeeza nti ayi Allah nsonyiwa nsaba onsonyiwe eyo dduwa amakulu tuva okutoola salaam nti assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah n'ojjukira kalla n'ekigambo ekigamba nti Allahu akbar. Kati ebigambo byozzaako ng'edduwa bigamba nti astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Obujulizi buzza obwo nga bweyawulidde nti eyo edduwa tugisoma nga tumaze okutoola salaamu. Naye nti edduwa zonna tulina kuzisoma nga tetunnatoola salaamu. Naye kati enezze neeyawulamu negamba nti edduwa eyo omubaka yagisomanga amaze okutoola salaamu sallallahu alaihi wasallam. Tegereka buluganda فهذا دعاء ولكن دلت السنة على أنه يقال بعد السلام. أي الدعاء لا يتوب جلز بوجه فقم بك صلى الله عليه وسلم انتي اسمه نتمزق أكتول السلام بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانه بجانب بريكلي يبرون جنيو بإذن الله سبحانه وتعالى إلى بيتجريك كبرون جنيو. Ama kurunti barakallahu fikum jazakumullahu khairan singe bigambo bijja byonyina okwogera dubura kulli salatin ovanyuma bwa buli sola beera ng'omanya nti waliwo emirundi ebiri awo. Manya ekigambo nti singa kuba kujjukira Allah mba nina bireeta nga maze okutoola salaamu. Singa kuba kusaba nga nsaba dduwa mba nina bireeta nga sinatoola salaamu. Okujjako ezo edduwa ezajja okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam nga zeyawulidde nga zitulagira ddala bulungi nnyo tiyazoogeranga baada salam. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kati duwa yaffe eno gye tulina olwaleero Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mwana wattu mbaka sallallahu alaihi wasallam eyo yagituyiriza nga tulina kugisoma nga tetunnaba kutoola salaamu. Amakulu zezimu ku duwa ze tusoma nga tumaze okusoma tashahudi n'okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam wakati awo nga tetunnatoola salaamu. Zino zezimu ku duwa ze tusomerawo egamba nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Naam, kakati ebigambo bino bikulu era nga byetaagisa okumanya amakulu gaabyo. Allahumma ay Allah wange tabaraka wa ta'ala a'inni nyambako a'inni nyamba ala dhikrika nyamba kukujjukira nsabo nyambe mbeere nga nkujjukiranga mpa tawfiq wassadad. Ay Allah tabaraka mpa tawfiq ntebesa nzikiriza nyamba nyangwiza mbeere nga nkujjukiranga. Allahumma a'inni ala dhikrika ay Allah subhanahu wa ta'ala nyambako kukujjukira mbeere nga nfuna obwangu mu kukujjukira. Ekigambo ky'omubaka ekyo sallallahu alaihi wasallam yashtamilu jami'a anwa'i thana kitwaliramu okusuuta Allah kwonna tabaraka wa ta'ala mu kumujjukira. Ebigambo byonna by'okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala byonna bigendera mu kigambo ekyo ekyokusaba Allah azza wa jalla abeere nga akusaasira akuyambe akwanguyirize okumujjukira. Okusuuta Allah tabaraka wa ta'ala okumujjukira okumutendereza byonna bimusaba bikwanguyirize hatta qira'at al-Qur'an n'okutuusa ddala okusoma Qur'ani yennyini kuba kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah azza wa jalla mwana wattu obeera omusaba akuyambe akwanguyirize ensonga eyo wal ishtighalu bil ilmi ddiini n'okubeera ng'omuntu olafuba n'oteekayo amaanyi mu kusoma eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala oba oli mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala. Buli osoma eddiini n'obeera nga owuliriza emisomo ogenda mu majalisi adhikir okola buli kyonna obeera mu kujjukira Allah azza wa jalla mu kunoonya ku ilmu mu kutereeza ku Allah tabaraka wa ta'ala. Kati ebigambo byo byonna mwana wattu obyegendezanga nnyo nti bonna w'obeera oli mu kunoonya ku ilmu. Kati era kugira emikutu gye tubeerako olwaleero
n'oteekako ssente zo n'owuliriza omusomo n'obuuza n'ebibuuzo nawe n'ogusaasanya obeera mu kujjukira Allah azza wa jalla obeera mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala kati ekigambo ekyo kyosaba Allah azza wa jalla ekigamba nti Allahumma ay Allah a'inni ala dhikrika nyamba nyanguyiza kukukujjukira mbere nga nkujjukiranga oba otwaliddemu ebintu bino byonna byetulabye biidhnillahi tabaraka wa ta'ala wano omubaka sallallahu alaihi wasallam yakulembeza okujjukira Allah kukumwebaza yagamba nti Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika tegereka ay Allah azza wa jalla kusonyanguyiza okukujjukira n'okukwebaza jigedde kubanga ala wa shukrika ay Allah n'okukwebaza ay Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba onyambe ompo bwangu nyambako nkwatirako ay Allah wange subhanahu wa ta'ala kubanga gwoyamba era gwoyanguyiriza kyo yagadde kye kibere eri omuddu kusobola oteke mbaddu abo bonyamba kukukujjukira n'okukwebaza ono mbaka yasooka kujjukira Allah tabaraka wa ta'ala nazzako kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala nti bw'oba osaba Allah tabaraka wa ta'ala mugamba asooke kuwa kumujjukira ate era akuwe akugabire okumwebaza biidhnillah tabaraka wa ta'ala kati lwaki Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala yakulembeza okumujjukira kukumwebaza agamba nti wa innama qaddama dhikra ala shukri Allah azza wa jalla yakulembeza okumujjukira kukumwebaza lianna al-abda idha lam yakun dhakiran lam yakun shakiran Allah akbar agamba nti kulwokubanga omuddu idha lam yakun dhakiran singa tabeera jjukira Allah azza wa jalla lam yakun shakiran tabeera tatasobola kwebaza Allah tabaraka wa ta'ala abwo nti singa omuddu abeera tajjukira Allah kati ate anaamwebaza atya abakulu nti wano beera nnyo musaale mu kujjukira Allah azza wa jalla kati ojja kwanguyira mu kumwebaza yensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala oba omubaka sallallahu alaihi wasallam atuyigiriza titusabe Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga atuyambako mu kumujjukira nazzaako okubeeranga tumwebaza Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti kama qaddama fi qawlihi tabaraka wa ta'ala iranga okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala bwe kwakulembera okumwebaza mu aya Allah tabaraka wa ta'ala eri mu suratul baqara aya ya 52 Allah ngagamba nti fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun fadhkuruni adhkurukum washkuruli olaba Allah tabaraka wa ta'ala namu aya eno yennyini atulagira nti fadhkuruni munzijukire adhkurukum nange nja kubajjukira washkuruli kati ate munneebaze okirabye nti buli muddu lwabeera nga ajjukidde Allah azza wa jalla okwebaza Allah kujja kuba kwangu naye omuntu tajjukira Allah tabaraka wa ta'ala kati ani amwebaza atya ojja kusanga abaddu bangi nga tebali mu kujjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga bafu oba kitegedde era nga bwe kyonna kyafuna yalowooza kifunye ku magezi ge buli kyonna kyafuna yalaba nti ayiyiza nnyo buli kyonna kyafuna agamba nti wakedde bulungi buli kyonna kyafuna kugamba obulungi bwa Allah n'okumwebaza tabumanya lwaki tajjukira Allah tabaraka wa ta'ala so omuntu ajjukira Allah subhanahu wa ta'ala yajjukira nti bino byonna byenfunye biva eri Allah tabaraka wa ta'ala n'amwebaza niyebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'olwekyo ntibeera musaale nnyo mukujjukira ebbanga lyonna ng'ojjukira Allah tabaraka wa ta'ala n'okukozesa edduwa eno nnyo ebbanga lyonna mu swalayo mwana wattu ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala abeere nga akuyambako era nga akunyweza n'okukwanguyiza okubeera nga omujjukira Allah tabaraka wa ta'ala mpaka agenda mu maaso sallallahu alaihi wasallam n'okutumalira ebigambo bibiri ekitiibwa bye tulina okusaba Allah tabaraka wa ta'ala nga tunaba kutola salamu nga tulina tola salamu agamba nti wa husni ibadatika era Allah azza wa jalla nkusaba onyambe onyangwirize okulongoosa okukusinza Allahu akbar ensonga nayo nkulu nnyo era omubaka mulungi nnyo sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inni ala dhikrika ay Allah azza wa jalla nkusaba onyambe beera kunyamba mberenga nkujjukira wa shukurika era mberenga nkwebaza wa husni ibadatika era mberenga nongoosa okukusinza Allahu akbar omubaka sallallahu alaihi wasallam wano kayyada bil husn yabeeranga akomeka ekigambo nongoose okukusinza so simpetilize nnyo okukusinza mubona nti nongoose okukusinza لأن العبادة الحسنة هي العبادة الخالصة
lwaki kulokubanga ibada ennungi era ebeera nga nnyingi mu maaso ga Allah nga nnungi hiya al-ibada al-khalisa ye ibada gyokoze nga ogikoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegereka ombaka sallallahu wa qayyada yakomeka wano nagamba nti nkusaba era Allah nyambeko ntereze okukusinza ekige nungi yokusinza lwaki kulokubanga ibada entuufu okusinza Allah azza wa jalla okulungi era okutuufu hiya al-ibadatu al-khalisa kwe kumuddu kwabakoze nga kukoze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. فالعبادة كروكبانغو كسينزا إذا لم تكن خالصة سينغا كوبيرانغا تكوكوزكوا الله تبارك وتعالى إيرانغو كوزنغم بكو يكويغريزا صلى الله عليه وسلم مانا واتو لا تقبل تكسبولا كوكريزوا ما سوغو تشتيبا الله عز وجل ولا تنفع صاحبها أتيلا تكسبولا كوغسن نينيكو تبي حاولوا غانا تجاوونتي okulongo semirimu okulongoosa emirimu gya Allah tabaraka ta'ala kuyina kubeera nga emirimu egyo tugikoze kulwa Allah ate era nga mwana wattu tugikoze ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yawigiriza alayhi salatu wasallam nga tugikoze ku sunna za mbaka sallallahu amakulu nti omulimu gwonna gubeera gutya omulungi gubeera gutya omulongoofu gubeera gutya omulungi gubeera gutya omulongoofu an yakuna khalisan sawaban tegereka kadi gubera gutya nga khalisan nga sawaba gubera gutya pure gubera gutya nga muyonjo nga mutukuvu ate gubera gutya nga mutuufu al khalis gwe mutukuvu gwe muyonjo as-sawab gwe mutuufu otegede gwe mutuufu kadi al khalisu omutukuvu an yakuna lillah gwe gubera nga okuzikulwa Allah tabaraka wa ta'ala gwe gubera nga okuzikulwa Allah tabaraka wa ta'ala والصواب أتوم توفو أن يكون على السنة وأن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أنجا ولكن كلا ينبكى صلى الله عليه وسلم إذن تبنو بتامبولا ببيري تبتنغنا الإخلاص والمتابعة أقول الله تبارك وتعالى نا أقول أنبكى تيجي صلى الله عليه وسلم إذن قبل بتامبولا ببيري سينغو جنوم وكوز الله تبارك وتعالى iranga tuyagala muri yayina ngokuzukura Allah tabaraka taala nengo okukoze ngombaka bwatayigiriza sallallahu alaihi wasallam ngateguli konjigiriza yombaka mazima gukuddizibwa tokufuta mumpeera masuga Allah tabaraka taala wabula jekufuna musango lwachi okukola ngombaka bwatayigiriza sallallahu alaihi wasallam ombaka kyagamba alayhi salatu wassalam man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun wal hadith fi sahihayn min hadith Aisha radhiyallahu anha jomuntu yenna ko mulimu gonna ngati kuli konjigiriza yambaka sallallahu alayhi wasallam mwana watu gumudizibwa tafuna mumpeera mu riwaya man ahdatha fi amrina hadha omuntu yenna azula ekintu kyonna mu dini ya Allah tabaraka taala ngati kiri konjigiriza yambaka sallallahu alayhi wasallam mwana watu kimudizibwa tashifuna mumpeera wabula afuna musango maso gwa kitibwa Allah tabaraka taala kati okulongoosa emirimu kye kisinga obukulu bagambye nti omulimu okulongooka gwina kubeera nga okukoze kulwa Allah subhanahu wa ta'ala era nga okukoze ngombaka byayigiriza sallallahu alaihi wasallam Allah kyagamba tabaraka wa ta'ala ngamaliza kama masuratul mulk agamati alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mazmaddala Allah yoyo tabaraka wa ta'ala eyatonda okufana obulamu liyabluwakum abagezese Allah azza wa jalla ayyukum ahsanu amala ani mumwe analongoosa emirimu ekikulu kya myosi bungi bwa mirimu wabula nti obulongoofu omulimu okubeera nti mulongoofu omulimu okubeera nti mulungi omuntu okubeera nga mutuufu kyekikulu okitegedde zinza kubanga mingi naye nga si mituufu negubeera nga mutono nga mutuufu biidhinillahi tabaraka kyekigendererwamu emirimu kubeera nga mulimu mutuufu biidhinillahi tabaraka wa ta'ala وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نعم kakati edduweeyo mugenda kubeera nga mugiddingana biidhinillahi tabaraka wa ta'ala egamba nti allahumma ay allah a'inni nyambako mpo bwangu ala dhikrika mukukujjukira
mberenga nfuna obwangu onyambeko mberenga nkujjukira wa shukrika era mberenga nkwebaza wa husni ibadatika era mberenga nongoosa okukusinza. Wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan. Tugenda kubeera nga tukoma inshallah tabaraka taala tujja kugenda mu maaso nate Allah bw'anaabanga akyatutulemu nga tuli balamu etuddamu okusinkana tujja kulaba ate ebinaba biddaka inshallah tabaraka taala mu dduwa esomebwa wakati awo nga tetunnatola salaamu nga tumaze okusoma tashahudi n'okusabira omubaka sallallahu alayhi wasallam. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Naam.